musajja ali serious ono bannange. Olwaleero nze ngenda kuddawa. Sigenda kuddayo kanneekwekere ddala kuba kati olaba omuntu ayinza akutte ejjambiya bw'atyo akutemera awo era asobola okutema. Ho! Bannange nze leero ndabye. Ebintu byange biri mu nnyumba. Simanyi na kyenzizaako kati. Bali nkyalina ebinsumbuwamu naye kikulu nzize. Naye teri akulabika nsuubire. Tewali andabye. Kalingi. Kyogamba taliimu? Atali. Wagali. Mwamengo okomyewo mangu. Mbadde ntuuse naye nina bye neerabidde nga sobola kukubira simu obindeetere. Neŋŋamba kansalewo kanzije mbikino. Kasoko olindeko olaba mbadde nkyalongoosa nnyumba. Ate ennyumba ogirongoosa kiro. Soko ggyemu kale engatto. Ziika. Soko olindeko. Jamuli atalowooza n'aguma zambi ssaawa yonna njamufuna Ekanyingire naakukudde bunzika. mpuliranga enduulu eyo ddawe taliwa owange muliro neki Mukama Katonda ayamba. Leero Kikibuzi kisanze omuntu mu nyumba. Simanyi oba yaani. Akutte lyawo. Oba yaani. Bannaaye. Mulowooza t-shirt eno yaani. Simanyi oba yaani. Naye nawe oluddewo tuyite oluddewo kuyiga. Akutte wano. Kati Abaddemu bbi abadde. Simanyi naye antomedde wano. Afudde wano mu nyumba yange. kati y'omukazi taliyo oyo alyoka abeere mu nyumba yo y'omukazi aliriddawo. Omukazi simanyi oba ayise manju. Bannaaye. n'abakyalo olina ky'obimanyiko T-shirt eno ndinga agimanyi. Eno t-shirt yankoowe gy'abaddemu emisana. Yankoowe byebyo n'abakyala bulijjo bye mbagamba obuhehe era naye kati n'onaakubye yatayagala kumuggonda ng'ono nga bulijjo yabeera mukyala wange lindako gwe n'abakyala mbadde nga mbagamba bano be benzi ku kyalo kano
Wono ne ani mwenzi nawe twali mwenzi nawe oli mwenzi twali litoroka amatanda okulaba ku mukyala wange mukyala ki ono bulijjo mulaba ku mukyala wange naye akwekyampalanya mbukowe simanya abamwenzi olaba kwati tolina byotugamba naawe leka n'omwenzi ku kyalo banange mukakane kakati bwena abayomba mwena bakyala bamwe bagenda dda nze siraba kibakayanya gwe mukyala wo gyali ewaka ate gyali oyo yamukyala wo abadde akyabeera we ate tolabye nti nina n'omuntu antomedde wano banange kino kintu kitono nnyo omuntu Kalyowa nkugambye ntume oba ntumidde kiki simanyi nze mbadde naakayingira bwe nti ekinaabiro nempulira enduulu simanyi nasaati gyenjirese naye nkubuulire tetuba kwanguwa ekibadde kigenda obeeraawo ngolooza lwaki zikusooka Musaayi. azine jambi omusajja olinga oyinza ogamba abadde atudde wali bwati ng'akutte ejambiya ye abadde jukira abadde awanda omuliro ku kyalo kuno naye n'abakyala bamugamba nnyo ebintu by'abantu n'abibuusa amaaso anti kati naye kati agendera ku kiyamaani tole kiyamaani yagwagwa walagula olaba kati kiki kyakola kati abo ne bwe bandibakubye nze mbadde sirina kyabbakolera lwakuba tetuyinza kukkiriza ebyo okutuukawo ku kyalo kyaffe abantu beeteme nga tulenza otuuka ng'omukuti abadde ajjattemu omuntu nkugambye omusajja obweddali naye ate ekintu kyesinza okwewuunya nkoogwe ku kyalo buli omu abadde amanyi ng'oyo ekyaliwe asooka ate yasembayo nkugambye buli kimu babeera bati buli we badda bati n'abakazi tebali siriasi kati nkoowe okujjako biringanya gwalima n'emikwano nagyo girimba mukwano gwo nze kyawo Kalyowa naye abakazi kiki kyebatamuwa waka muganda wange ensonga z'abakazi naye obudde bugenze katulabe enkya mu meeting kagende tulinaokyogerako byonna genda onaabe ngenze sula bulungi nawe sula bulungi kati zikusoka olabye abantu saamu olabye abantu bye bulijjo byenkugamba olabye abantu sebo kati wuyo nkowa abadde mu nnyumba ya mulumba tukaba emikwano nfanfe ate bonna benzi bazibu nze era mbadde ngenda ttema omu ku omu nze kankubuula era n'abakyala yataasizza nze ebyo ebisajja nabikoowakuwa dda ku kyalo kunene nedda zikusooka tolina tukakuseri ebyo bintu ng'ebyo ojjanga nze nkubulire nsagala abasajja abo be baleetedde bakyala baffe ogenda ku kyalo kuneeno bakwanakwana buli kimu balinga mbwa boolaba abo nze mbadde nsazeewo omu ku omu kugambe mbadde ngenda bava omu ku omu naye n'abakyala yabataasizza naye tujja byayo eyo mu meeting tujja byayo obudde bugenze saa mugende waka kale Katonda wange mulumba. Naam. Oli otya? Jendi akaseera kano konna obadde ludda kuva we twava ku ssomero. Badde wendi. Ku kyalo kuno. Nedda mukwano mbadde nakadde just weekend eno. Ng'okyanyirira. Kakasa. Simanyi oli mufumbo. Lwaki ombuuza? Si kyamaanyi just njagala kumanya. Ndi mufumbo. Eki n'abaana. Abaana sinafuna n'esaawa yonna njafuna. Oba musajja kyoyo yatwala omulungi wange. Mbu omusajja kyoyo. Ate gwe oli mufumbo. Ebintu by'obufumbo nga bizibu. Ate bizibu biti. Oba kati nkugamba ekinaamu. wasuze otya? Nasuze bulungi mukozi kusoka mpoze nange ndi bulungi obadde no kabuze katolime kunsangawo
Era singa oluddewo keddakiika eziwera tewandi nsanzeewo kadde nkamanyi kagenda mu nnimiro naye kati kanzije tugende. Okay. Kati kati ogenda gira okwatako akantu kano kati akasigaddeyo ngenda kubanga nkakuwa mpola mpola. Kale neyaza aze soka olindeko omukyala yagendera ddala. Saamu nsagala nakunyumya ku bintu ebyo munnange. Lwaki ogifunayo pulaani ofunayo omukyala owokubiri olaba yenze era ku kyalo kuno nga noono gwe mbadde naye abadde anjooga bujozi ngatika n'abasajja abalala waneeno bano bamulumba bankoowe. gwesokoleka osuuse noyogera ku nkoowe. Enkoowe amaze weeks 2 nga kuno nga ku kyalo talabikako alabika alina gyali. Gwe Saamu olina bingi nnyo byotamanyi. Tugende mu nnimiro tuteeke ebyo ojja bitegeera muganda Munaye naamwe nali ninayoko omuntu nga woomanyi naye ebyobufumbo si byangu. Sorry mukwano, naye byonna bijja tereera. Bijja tereera nkimanyi naye katogenda mala kabanga ki ku kyalo kuno. Mulumba simanyi bbanga kiri ngenda okumala ku kyalo kino. Kujjako byonna jjokka ebinaggwa nja kutambula nzireejo embeera. Naam wakyali kakazi kalungi. Thank you. Naye simanya asooka ombuulire mbadde nsaba oba tofuddeeyo mpe ku kanamba ko. Mulumba sikirina mbuze. Weebale kale kankwerekereze kyemanyi kijja kwogera okyali ku kyalo kuno. Kale mulumba. Kale bye. Bye dear. Kino ekiwala nga kirungi bannaye oba lwaki namuleka kati yuyo omufumbo n'omusajja omulala. Kale naye bannaye bino ebintu bigenda kukomawa. Sikirabanga kikyeŋŋenda okukola kati ntandise n'okubeera mu nnimiro mbeerayo kiro misana ku makya. Kati neekweka ne mu nnimiro ekiro ninga agamba oba natta omuntu. Nate nno kyusaamu kuba ekisookera ddala kino ekitundu kyaffe kyalo kyaffe kwenkulidde kwenzaaliddwa ebintu byonna mbikoledde wano ebbanga lyonna kati ndagewo. Nga njagala ebyonoonese abange munsonyiwemuko katono. Nina okwejjamu okutya nina okufuna pulaani kati olwaleero bwe ziwerera ssaawa nga 11 nina okukwata ekkubo nzireyo ku kyalo nina okwekaza wabwe mbaseekazizza sirina walala wa kugenda. Ye n'ekirala omukazi ono wenzirayo waka ngenda mugamba akwate ekkubo agende. Mugamba mutya? Yetulise bw'ompozi gwe. Ndi bulungi anti nze zikusooka ono yammanyi naye ono ye Zula ufaayo bwenjogeramuko ne mukwano gwono kato mukulekedde. Zula ng'olagawa nze nindira akaawo. Kano ke kakukanze kayinza okuba ke kakukanze kano kankateeka bali kyogere.
wabula gwe naawe ngamba byongamba njagala genda wakanyina ebyokukola bingi. Atofaayo sigenda kutwala budde bungi anti nze zikusooka abantu abasinga kuno ku kyalo bamanyi aye nabo nange mbamanyi naye kati gwe ate mbadde sikumanyi simanyi oba oli mupya ku kyalo kuno. Ye ndi mupya wadde oyinayo ekira kyongamba. Kati olaba otya kalebuubo ondagirirako gy'obeera oba kale n'ombuulira ku mannyago. Ekisooka nze sayina pulaani yakuwasa nkowe waabwe sayina pulaani ewasa kati bwe ndeka omukazi onaabeerawo ngenda abeerawo ntya naye kankole weziweera 11 nina okwekazanzireyo ku kyalo oba kati sijja bisobola byo banguwa batya ku kyalo kyaffe. Amanya sigenda gaggamba kujjako ngenda kulagirira wawe embeera. Kale tekirina buzibu obeera luddawa. Mbeera wali waggulu wali. Kati ekirala oli mufumbo oba naawe olinga nze. Mbuninga gwe. Omanyi nze siri mufumbo era Katonda nannyamba nampa omukyalo omulungi nga ggwe mba mmaze. Nze ndi mufumbo. Wadde nekyalo kyongamba oba ngende. Oli mufumbo kale nsobola okuleka n'ogenda engeri gy'ogambye nti olina ebyokukola bingi ewaka naye ofaayo kale bompaako kanamba kak'essimu nembeera nga akubirako. Nze siyina ssimu. Alabika ka lugezigezi kano. Maama abalungi bokka be babeera abafumbo. Buli gwogambako ndi mufumbo, buli gwogambako ndi mufumbo. Kale mwana gwo kimanyi nti abasajja b'omukyalo nabo mu kibuga bonna beebamu okwana baagufuula muze. Ekituufu naye nga tiina akabadde agamba ki? Abadde ambuuza nti oba ndi mupya ku kyalo kino oba mbuno mbeerawa ate ebyo ebintu bye nasinga okwetamu. Bannange ate ogugola gubadde gunsaba n'ennamba y'essimu. Ekiki? Kalinako kikyagambye about marriage? Ogoya guŋŋambye ngu bulijjo gunoonya omukazi omulungi mbuno gunoonya gugulu gwokka ngwagala omukazi omulungi aliŋŋanzi. Wewangulidde eddenzi nojjukayo nagambye ekiro. Baba nkyabijjukira naye mukulaba okwange ayika yoyo omusajja gwewangambako gwe bayita zikusooka nze ngamba yoyo omutuufu. Kyomanya abasajja bawo kuno bonna beebamu era oba obaagala baagale ku lulo. Ye nkunyumizaaki ne naawe ye soko inde okimanyi ku makya nadde ntamba nensanga ex boyfriend wange. Essanyu enyingi. Iye sina ex boyfriend wange. Just emisomo gye gyatwawula. Ex boyfriend wange yani era abeerawo.